tubaaniriza ku YouTube channel yaffe eyanalwaleza Divine ensi nalonkola namirembe ensi ababuuzaako oli mutya abantu baffe abaami n'abakyala mbebaliza ddala gyonna gyemukola eyo gyemutuusaako engalo bane mwebale okwekumira ku mukutu mwebale okubeera abajumbise mwebale ebibuuzo bye mututeerako mwebale endowooza zammwe zemutuwa ku misomo egy'enjawulo neebaliza ddala obunyiikivu n'amaanyi ge mutaddemu mu nsonga z'abajjajjaffe mwebale okuddeeka mwebale kulaba musana ng'abalokole bwe baagambanga nti tulokoke tulabe omusana bannange kansooke okwozaayoza abakyala okutuuka ku lunaku olwaleero ekola happy women's day abakyala bannange mwebale kubeera balwanyi mwebale kubeera bazira mwebale kubeera batobi obuvunaanyizibwa mwabutuulamu byonna kati mubyekolera banaye mwebale kubanga mwewaddeyo okubanga mukoze obuvunaanyizibwa bwammwe obw'abakyala obw'abatondebwa ate era n'obw'abaami ne mubambalira bravo nalonga Yes. ndi musanyufu okubanga nkwina olunaku lwaleero okubanga twogera ku lunaku lw'abakyala soko yozeeyoza abakyala abazira bali eyo Mbayozaayoza bamaama mwenna era kansoke okubabuuzaako muli muti eyo gye baleko gyonna gye mutuusaako engalo naffe tukwaza tukakalabya mpola mpola nga bwe bukya bwe buziba era oba olyawo ng'olunaku luweze nga wiiki eweze omwezi nga weze ng'omwaka guweze kale nno mbayozaayoza abakyala mwenna abakyala abato abakulu abakadde abeebuuzibwako eby'ensonga mwenna bannange muli kyattendo mu nsi muno omanyi nalongo si kyangu muntu kumanya kyali naye njagala kutwala omukisa guno okutegeeza abakyala mwenna nti muli bazira era mmwe mukwatiridde okubaawo kw'ensi eno singa obungi nalongo abakyala tetumanyi kye tuli tetumanyi maanyi gaffe tetumanyi mugaso gwaffe tetumanyi kugamba biki bye tusobola kukola tubimanyi obaolyawo naye nga engeri abaami bano gye batunyoomerera gye batussaamu kituleetera okubanga abakyala abamu bongera okubanga balowooza maybe they're not capable of so many things oli n'agamba ye kati nze nyinza kusobola ki njagala omanyi nti wenna ali eyo nga watondebwa mu kitonde ekyokubeera omukyala asinga byonna yakimanya nti mu butonde obwo mwakutadde that is why you can do better you can do best you just have to find it in you ate osobola okubanga naawe nze kyenzikiriza nti buli omu alina ekyo kyasobola okukola kiyinza okubanga si kinene nga naye kitonotono but you can do it okay kale tungera okubayozaayoza naddala mmwe abavuddeyo tuusa eddoboozi ne mufuukira ddala ekyenjawulo eri eggwanga lyattu Uganda era ne muteekawo ekyenjawulo wessalo ekyo bannange abakyala abalwanirira ensonga z'abakyala omanyi mulimu abakyala nga kye bafubako kwe kulaba nga ate batyoboola eddembe ly'abakyala bannaabwe be babeerawo awo to criticize omanyi abakazi kino muyonseza mu public abakazi kino as a woman eyalibadde ng'asobola obbikkirirako ate nga be bakulembeddemu okwambula ekitiibwa ky'abakyala bannaabwe kale ekyo tukivumirira waligambye nti bavumirira abakyala okuyonseza mu public naye nga bagenze baadvocating okuba nti batuzimbirawo obufo wetuyonseza mu public nga bwolaba nti emmotoka zirina stages zaazo ekyebuzibwa tunayonsezaayo baana bokka oba ne batate babaana tunaabayonsezaayo banakkiriza no ekirina kuba baana babebi anti abato abatalina mannyo ne bali baana baffe no balina kuba bana abato betusitula ndowooza kifo kirina kuba kyekyo nalongo naye nga abakyala mwenna yonna gye muli njagadde mumanye nti
tusingawo ne ku ekyo kye tulowooza nti kye tusobola okukola. Nalongo nze as a growing up girl child nsanze challenges nyingi nnyo mu bulamu bwange. Ng'omwana akula I've been so inquisitive era nga njagala nnyo okumanya ebintu eby'enjawulo, sinakindi n'okukola ebintu eby'enjawulo. Nalongo n'obigezesa byonna. okay. Jjajjange omukyala azaala maama yali mubazzi, namukunyumizako Nalongo mu mwami oyo yaliko mu ssematalo wa World War II. Jjajjaawo omusajja azaala maama. Yes. Bamuyita omugenzi Kezekiya Bitaatuule, weeyebwijjange eyo Masindi. Okay. Naye yali mubazzi. Abamasindi ndowooza abasinga bonna bakumanyi. Mu bubazzi bwe twagendangayo nga tuvudde ku ssomero, naye nga bamanya embeera z'abato, akunyumiza kino akunyumiza kiri, akwata kiri, so gye byaggweranga nga tukwasiza landa. Wanda landa eyo gira olanda awo. So ng'olanda kati ekikipinga ng'oli bize olina okusaayo ebirowoozo, kubanga landa enkola yaayo eringa eya bboso, w'oggirayo ebirowoozo oyinza obutakola kituufu. I didn't think nti kiyinza okuba ekyamakulu mu bulamu bwange. Until today? Naye we ntandika obutabaazi Nalongo nga Kabaka wa Nnema atuyise e Bukasa, twesanga nga tulina okuteekawo shelter. Ng'obyenyigiddemu. Nabuuza naye ddala sisobola. By then nga nkikola nali sikyajjukira nti emabegako eyo nakwatako ku landa nenkwatako ku bboso and that stuff. So mu lulimi olwangu ng'obigambo ebitonotono your computer structure osobola oteekawo shelter entonotono. Nodda ne bwe bannene Nalongo. Ne bwe bannene kati olaba zino structure ziri wano. They're all my idea. Nze architecture, ze pulana. Engineer. Nyinza obutatuuka ku bwa engineer. Gwe architecture. Yeah, and some of them nkuteko ne ku nnyondo n'enkoona. Yeah, I've found you on site most of the times. Nkusanzeeko ku site nga ogira oyina ennyondo. Awo wennyini wenjagala tube nga tusinzira okuba nga twogera omulamu ogw'olunaku lwaleero. Ebiseera ebisinga tuwulidde abantu ab'enjawulo nga bacriticizing abakyala abatudde mu nsonga You can't do this, you can't do this. Ebiseera ebisinga first of all basooka ne bagamba nti ffe nga abakyala tetutuulako maanyi masajja, tetubeera na basaalongo, era we basanga omukyala ng'atuddeko amaanyi ago balowooza nti waliwo obusobo mu lubaale. Ekyokubiri ne bagamba nti ffe nga abakyala tetusobola ssamiza, era ng'omukyala akusamiza toyinza kitwala nti wasamira. Ne bawaawa ensonga z'okugamba kakati mu nsonga nga ez'okulasa akasolya kakati Nalongo kyayinza okuddaawo mu gomesize ne batulangiramu kaawa ebikooyi bye tusiba nga binywera tebinywedde anti tuba mu ngoye nyenja. Kati agenda walampayo dde Nalongo. Olunaku olwaleero mbadde njagala twogere ku kifaananyi ky'omukyala nga ali mu nsonga zino, obukulu bw'omukyala ng'ali atudde mu nsonga z'obuwangwa n'ennono. Mukono ki gwe tuyina? We want to know those things that we can do, ekituufu nga okuva eri ggwe, kubanga ensonga zino ozibaddemu akabanga akawera. Twagala tumanye ddala abakyala temulina busobozi busamiza. Ensonga za lubaale temusobola ziggusa. Mukoma ku zino nsonga za kubeera lubuga, mutuulako amaanyi amasajja. We want to know that. Lunaku lw'abakyala nsaba byonna tube nga tubyogerako naffe tumanye obusobozi bwaffe. Kakati ekisookera ddala Nalongo. Twogere ku bakyala okutuulibwako amaanyi amasajja. Wenjogerera kati population y'abakyala abaliko empewo esinga ey'abaami abaliko empewo. Oba lwakuba abakyala be basinga okweraguza. No, si bwe kityo Nalongo. Anti era kubanga abakyala bw'oba tunuulidde mu mirembe gye tutambuliramu essaawa eno bajjajjaffe bali mu butabaazi obw'oku ntikko. Obw'okwezza buli kye bagamba nti kyabwe. Kati gw'ogamba compared to the earlier times. Yes. To this time up to date gye tulimu. Yeah. Kakati amaanyi gali nnyo mu bakyala olw'ensonga nti bajjajjaffe
bali mu buseera bya butabaazi obutabaazi obuleetedde empewo ez'oku ntikko okuba nga zisitukiramu kubanga tuli ku final touches. Kati empewo zino ez'oku ntikko bwe zisitukiramu ezo empewo ffenna tuzimanyi zitambulira mu Bwakabaka, zitambulira mu Bulangira na Bumbejja. Ebyo ebiti by'empewo biwasa buki? Buwasa. Olw'ensonga nti abaami nga bo abaami tebasobola kukonteininga maanyi gano mu bo munda physically aba tasobola kutuulako maanyi gano. Awo nalonjagala oterezeewoko bulungi. Olaba bakyala ekitwala abakyala mu nsonga okubanga twewulira bulala nnyo ne ekireetera abakyala okugenda mu nsonga kijja lwakuba nti balina gano amaanyi agabatuulamu ne baba nga bagakendeezaako buli mwezi ne babaako ge bafulumya ekitali ku musajja kubanga tasobola kushadinga off agesobolera teyeetaaga kubaako kyatuulako. Nalongo gano amaanyi gakozinga inflammation mu basajja era ojja kubabuuza abasajja abatambulira katugeze mu Bwakiwanuka nga batambulira mu Bwakiwanuka obabuuza ebbugumu libayisa litya? Libookya ate jjukira bo tebalina gonda bajula obutambala. Owulidde? So libookya gaba nafuya ne batuuka n'okuba nga abagongobala just because g'amaanyi nnyo gye bali. Naye kati ffe buno obusobozi bw'okushadinga nga off monthly butuwa okuba nga tusobola bakonteininga abo abasajja ab'amaanyi oba lwakubanga iffe tubeera bakyala ate nga bo baami kakati awo ne kiba nga kitambulira ddala bulungi nga physics we yatusomesanga abamanyi ka simple physics mukitegeera nti balinga batugamba laws of motions wezitambula unlike pose contract oba attract they attract each other they attract and contract kati nawe nalonga these attract the unlike poles ate zino some poles ati attract kitwala ati oba olabye noegomba kati contract nga mwekutteko okay zananga nzija ku luzungu simanyi teri agenda lukujjako kubanga ate naku zino olukuba budinda kugambye ndi luno mwejja nengenda mukabada nenzijayo ninga nakale nja kwogera kakati obwo bwe busobozi bw'omukyala. Kati omuntu bwe mutuula awo mwembi nga mutuddeko Obwakiwanuka omwami n'omukyala ojja kwesanga nti omwami amenyeka nnyo okusinga omukyala. Omukyala ono ng'oggyeko kubanga ashadinga off nga bw'ogambye during the month wano we bakikwasaganyiza. Ensonga ki endala eyinza omusobozesa okuba nga amaanyi gano gamwanguyira? Ensonga esobola okusobozesa omukyala eri mu butonzi Naalongo. Mu butonzi omukyala yatondebwa nga ali spiritually strong era amaanyi ge gonna gamuli mu mwoyo mu lumanyo mu bintu ng'ebyo asobola okumanya jjajja kyagamba ne baba talina kyeyayogedde. Y'ensonga yemu emusobozesa okumanya omwana kyayagala ng'ate omwana tayogera. N'amanya ono omwana n'ayagala kunaabako kati awo watuusa ayagala kunywa ayagala bbeere ayagala kwebaka. No, we know spiritually we know bino ebintu biri programmed Naalongo kibayita obutonzi. Obutonzi bubeera inbuilt mu DNA yaffe bubeeramu nga engeri gye muli nti era olwedde mu ababazaala kibanguyira okubanga mubategeera kyova olaba n'abaami mubategeera n'abaami tubategeera ate n'abaami abali spiritual tubategeera obufumbo ng'ate bano abaami mubamanya from day one. Ekikalu by'obufumbo tukyogereko nakyo kati nedda Naalongo njagala tusooke tumanye ensonga ey'abakyala bano bambi abeebuuza bino bye babagamba nti ekyokubeera n'amaanyi amasajja ekyo kiri impossible kiri mu busobi. Amasajja okutubeerako tekiri mu busobi Naalongo. Amaanyi amasajja okutubeerako kiri mu nnono ddala ezisimbira ddala emirandira okuva edda n'edda. Abaana bano abawala baasigibwanga mu bifo bino eby'enjawulo okuba nga batuuzibwa mu maanyi gano
mu ntebe z'amaanyi gano era ne bakuzibwa nga bamanyiddwa nti bebbo era ne bavaawo ne basikirwa abaana b'abannyinaabwe kwegamba nga kijja kitambula mu ngeri eyo bwetyo. Ife okuba nga tutuddeko amaanyi gano nga tugakongojja tekiri mu busobo. Ate naalongoze n'obusobo obwo obulaba bwe boogerako naalongoze neewuunya. There are these people abalowooza nti bamanyi nnyo empewo bazikuba budinda. Naye njagadde na kino naalo ng'abantu bakimanye nti empewo ezo ze tulowooza nti tuzimanyi nnyo, empewo ezo kitwale nga ffe abantu bwe tubeera awo nga tutegeera bulungi. Empewo ezo zeeyogerera, zeetegeerera, zimanyi kye zaagala. Nabawako ekyokulabirako nti bw'obanga katugeze oli mu lutalo ne bakumanya nti gwe bw'ojja mu lutalo olwanyisa, katugeze ekyokulwanyisa nga effumu, omulabewo n'akumanya, gwe buli kiseera ojja kukwatanga ffumu ng'ojja mu lutalo newankubadde bakuwangulirayo. Ekyo kibamala okubannyonnyola nti ebintu ebisinga obungi ebimanyiddwa mu bujjajjaffe ebisinga obungi byakyukakyukamukko. Era nze Naalongo sisobola kukakasa leero ne nkugamba nti empewo bweti tesobola kutuula ku muntu bw'ati, kubanga empewo zikyusizza ebintu bingi. Era siyinza kugamba nti olw'okubanga Kabaka Mukasa awasa buwasa n'olwekyo tagenda kukwata musajja. Eno si essaawa gy'owakanira empewo nti tesobola kukola kintu bwe kiti, kubanga zikoze ebintu bingi. Maama nagira mu kala ya yellow, nagira mu kala mu ya blue, nagira mu red, n'ogamba nti teyabadde ye. Naye ate yakugambye nti yeye. This times nga wabalambira ku kala. Interpreting dreams nga kiri ku kala. Nga kiri ku kala. Kwegamba kiri waliwo okubanga omusajja yabadde munene ng'omusajja muwanvu, definitely anti ya kinene. Kwegamba kati n'ogamba kale olw'okuba ndowooza babamanyiza amaaso okuba nti abaana ab'obuwala babeeranga batudde mu maanyi g'abalubuga, kubeera lubuga nga mukulu wo yakwasibwa effumu, gwe n'okwasibwa ekibbo. Ekyo kiyinza okuba nga kiri nnyo maybe mu buzaale. Mu buzaale of which bwe twogera ku buzaale twogera ku okusinga ennyo twogera ku lubaale. Naye mu mbiri kati nga zino ez'emisambwa Naalongo, it has always been women. Bakazi be babadde mu mbiri zino ez'abasajja ab'amaanyi, bakazi be babadde mu mbiri z'abakabaka, bakazi be babadde mu mbiri z'abalangira. Ogera ne weebuuza bano abasajja be tutambula nabo be twogera nabo ku bonna ani atali kabaka, nga at the end of the day most of them bakabaka. Kisinziira wa bwafubutuse, ojja kufundikira nga ki nga kabaka mu kiti kye, kubanga bw'okeera enkya n'ogamba nti jjajja Kiwanuka ayinza okubeera kabaka, olina kugamba nti nga lwaki tabeera kabaka nga yina nyini kitangaala. Nga yina nyini kitangaala. Kitegeeza ye kabaka waki? Ye kabaka w'ekitangaala n'omuliro byonna bye bitwala tugende. Togenda muwakanya. Kati yakugambye awasizza, awase musajja munne omuyise musiyazi. Agenda kuwasa mukazi. Agenda kuwasa mukazi. Era kyovulama nti amaanyi amakazi agasinga obungi gatudde ku basajja, ate abasajja tebaagala kukikkiriza. Awo wali obuzibu. Kati babeerayo eyo mu mbiri zaabwe ng'ekituufu aliko n'abawanuka, naye nga ye olw'okuba alaba kimyufu asinga kusitukira mu nnyota ya Kiwanuka, naye ng'aliko n'abawanuka. Naye nga buli omukyalo ono lwagezaako okuvaayo amwerage nti munnange nno oli ku offside, ensonga entuufu eri eno mu bambala biteeteeyi, ng'agamba tekisoboka. Tekisoboka. Ebyange tebiri mugundi. Ebyange biri bakazi. Tebiramu bakazi. Those times nga ebintu byesulise up and down. Kakati n'ensonga y'okusamiza Naalongo abakyala tebasobola samiza. Nze neewunya lwaki? Kubanga olaba lubaale w'ensangi zino yeeyogerera. Lubaale w'ensangi zino si oli gwokera n'okuba omweso w'esha n'oyiwa ne zisonga eri ne zisonga eri. Enkuti n'eyimirira eti ng'empiki etudde kuli ku nsimbi. N'ogamba nti kakati tugenda kusamira. Lubaale waayagala osamire. No! Lubaale wa kakati wa bubaka. Obubaka obulambulukufu nno Naalongo. Obumanyi n'okudirectinga nti genda kweno channel osangeko ono omugambe ensonga bweti ne bweti, ate era Naalongo omugambe akukolere bwati ne bwati. Kyenjagala akole. Okitegedde.
kakati nze obubaka ne buntuukako ne mmanya nti obubaka buzze fine naye tulina kukola bwe tuti ne tulongoosaamu. Olaba abo abasajja abo boolaba abo abeyita ab'amaanyi batambula naye nga nabo baliko bapikkerere Naalongo nga bali ku lusegere everywhere in that ebintu bino ebisinga obungi bye bagamba nti bye bakola mu mbuga zaabwe si be babyekolera. Atuulaawo n'ayita gundi eyo nyama bagirasa gwe mutwala eri ewagundi ewaddongo omugirenya gwe gundi jangu kayizi jangu katono genda omwambulule gwe gundi jangu genda olase kiri ekyoto. Why do they think nti fe abakazi ffe tulina okwerinyira amadala naffe tulina be tusobola okugamba nti kayizi jangu osumikira ono ekifundikwa mulangira jangu oyambaza ono balowooza mbu ffe tugenda kwata embugo z'abasajja tubakwate tubawalampe tubasibeko ebifundikwa. These are the times twagala mukimanye nti embiri zino nga zituddemu amaanyi g'abannaalongo ng'abakyala bali wano batudde manya balinayo abasajja abakola emirimu egy'enjawulo egy'obusajja. Wabula tetugenda kwambuka waggulu kagonde ategira bwe bati. And you guys, ate ekyo tetukikola Naalongo balina n'okumanya nti tetukikola si lwakuba tetulina busobozi naye tetukikola olw'ekitiibwa kye tutuddemu. Gomesi n'ozisumbuwa n'ebikooyo bisulika kyokka kakati nze mukaakabaka bandaba batya nga ndi kuona omukopi musumikira mwambaza mukola biki kati ng'omwami wange mugambe ntya nti ono gwe nyambaza yaani mwita ntya kyokka nga mwami wo gw'oyambaza ensonga tugitegedde. Okitegedde sisobola ekitiibwa kye tutuddemu tekituganya kubaako bintu bimu bye tukola ki so ki abasajja bo kibaganya abasajja kati yo omusajja wajja n'akwambaza yakibala nti gwakuwasizza gwe n'empewo zo. Okay. Aba abawasizza mwenna abawasizza olidde kati ate ye taliko limitation kuba meka balina kuwasa kati gw'olabiraawo ogenze mu ddya ly'omusajja obeera olota senkulu ono kumbe senkulu yakuwasa emu bbiri tugende ewa senkulu 3 nnyo omusajja omusitudde omututte ewa senkulu 5 6 buli kye mukola mukolerera senkulu muli bafumbo gwe ne balo n'empewo zammwe eri ewa senkulu eyayambaza ggwe n'empewo zo. So mukadde kano ekiriwo nti Naalongo atwala omukisa guno okubategeeza abakyala abali abatudde mu nsonga z'obuwangwa n'ennono nti abaami bye bakola byonna mubisobola tebalina kye bakola kye mutasobola kukola olw'okuba nti obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa kyammwe tekibaganya mirimu gimu gikola era gye biggwera saagala olowooze nti tosobola samiza ng'olinamu omwo abambowa abatuulamu obuvunaanyizibwa emirimu gyabwe gyegyo kubanga bakabaka bano nga babawasizza babatadde mu mbiri zaabwe babaleetera bano abantu b'enjawulo abagenda okukola emirimu gyabwe ababafumbira omwenge ababagabula abatambuza binoso newe mba mwagenze kusamiza babeerawo baba bagenda bikwasaganya ekyo temukyeraliikirira era ababadde beebuuza ekibuuzo ekyo abaami tukibaddiza nti zino ensonga abakyala tebeetaaga kwambuka waggulu. Ekyokuba nti tuwa obulamu eri ensi eno Naalongo tekituganya kusala bisolo. Oli n'agamba kati omukyala anakwata atya akamba asala embuzi bukiriwe kanogisala kubanga obuyinza bwentuddemu bwakuwa bulamu so si kubukola ki kutwala bulamu butwala bwakuwa bulamu kati bwe mba ndi mu buyinza bwakuwa bulamu ate okubutwala ngenda kukirekera omulala akikole. Era gwe omanyi mu mateeka bo bakyanguya nnyo ebiseera ebisinga ogenda okwesanga nga pulezidenti we yalituuse agenda bako gwasindika omukiikirira tekitegeeza nti emirimu tegigenda tutambula ne mu nsonga z'obuwangwa bibeerayo kakati oli ajja gamba nti Naalongo agamba waliwo obuvunaanyizibwa bwatasobola kukola n'asituka n'akola kino kati katugeze kale ninyiddwako kabaka ku mutwe gwange kabaka azze ayambadde ebyambalo bye by'obwakabaka kati mbunga akola atya mbunga ajjanga alasa ennyumba y'ewammwe mwe baani kabaka abantu bateekeddwa okumanya nti bwe twogera ku kabaka si kabaka ow'okweyogeza bigambo abantu batuddemu amaanyi agatuddemu nga wabeera kabaka ajja nga bw'abajja bw'aba nga kikunta yamuwerekedde ng'egenda kukunta mwenna muvunname
nga bw'aba avudde mu bwengula obwengula bugenda kuzijjagala bumale bukubera ddu ake twogera ku basajja be bayita bakabaka Nnaalongo ng'agenda kujja abatambula ne bw'oba weeyita ki ojja kwesanga nga amaviivi gakufambye nga gwe wennyini ofukamidde nga n'omutwe guli ku ttaka ovunnamye yagala tokola ki beebika by'abakabaka bye twogerako so si bano omanyi bakabaka bali ku lukalu eyo Nnaalongo bangi n'omusanga nze bukasa muzzukulu jangu ondiiseeko olisaani ezengalo zivaawo ezigenda okulisa watali mukyala we otandika otya bagamba buli omu amuliisa buli omu amugabula bannange nno mwawule ebintu bino twawule lubaale muntu twawule lubaale muntu twawule ne lubaale ate nze Nnaalongo kyenategeera abantu ffe nyini abatuddeko empewo fe abakyasinze okuba ne lubaale muntu kubanga twagala nnyo attention yereese obuzibu kakati oli wabeera ne jjajja olw'okuba gwe bakumanyi naawe oliko bajjajja kale bajjajja bo batera oyitirawo olw'olumu tebatera nnyo okukola bintu by'amaanyi ng'abamu we bagamba nti abono tebali mu three phase abooli bali mu foke abono bo bambi bo bali ku analogo abono bo kwegamba ng'amasannyalaze kibulamu kyobola Nnaalongo ogenda okolera ki abaana abakugamba nti baagala oyongera amasannyalaze mu lubaale waabwe misambo gyabwe abaana abagamba okwongera amasannyalaze mu lubaale waabwe ogenda okukola otya lubaale amaleyo jjajja abe nga wajja abuuka n'ava ku guno muti I'm just assuming n'ava ku guli nadda ku guli alamulira eri n'atundira omuti ne gweweta kakati mana egyo mikolo abo abaana aboogera Nnaalongo tebali willing sacrificing ekyetaagisa okubeera nga bakituukako ate bwe baba nga bagenda kuleeta ssente Nnaalongo it's not about money kino tekiri ku ssente naawe obirabe Nnaalongo bw'oba otambuza ensonga za lubaale birimu ebigezo okwewaayo obugumiikiriza obumalirivu obuvumu okukkiriza obukyawe kwegamba omusajja akusindika awantu n'akusindikira abalabe n'akusindikira obukyayi n'olaba nga ensi yonna etaniza against you kwegamba n'olaba nga buli kimu kiri upside down ng'obulako kugamba kintu kimu bwekiti kigambo bweki nti nkola ki ku nsi nkola ki naye bano mbonaabona ku lwaki mbonaabonera mulira edda wakati mbeeyambudde ekimala kimala and people have done that ne beegaana bajjajjaabwe ne bavuma ne bakola biki abalala ne balokoka abalala ne bagenda eyo ne baleeta ebintu byabwe baleese so nga ensonga ntono nnyo era ffe engeri gye luli nti olunaku lwabakyala leero mube tutaddeko essira tugenda bawa tips entonotono ddala zemusobola okubanga muyitiramu mwenga okulaba nga ensonga zino zibanguyiramuko kale ne tubagondezaamuko okumanya ebyo by'oyinza okukola by'otateekeddwa kukola nakyo ekyangu ky'osobola kale simanyi nti byonna tugenda byogera ba afyo wati kale ensonga enkulu tutunuulidde lwaki ffe abakyala nga tutuddeko empewo zino ez'amaanyi twaliremereddwa okutuuka ku ntikko ya buli kimu nga bwe tukyetaaga tusigadde because women are complaining about this bano abakyala batuddeko amaanyi amasajja balemeddwa okubeera mu bufumbo Nnaalongo bakiwulira simanyi oba emboozi eno eyinza okuwanvuwa ennyo olwakadde oba olina akadde akeeyongerayo obufumbo wabufuna otya kale ekyo ojja kuba okitubuulira obufumbo buganye bizinesi nezigaana buli kimu ekyabwe kibadde upside down naddala bano abakyala abakulembeddwamu amaanyi nga masajja ebintu ebyabwe bikalubo obulamu bukalubo ku sayidi yaabwe they're struggling very very hard naye ng'ate bano amaanyi ge batuddeko masajja ate nga gayina three phase osuubira okuba ng'omukyala atuddemu amaanyi ng'ag'omukulu Ssaalongo Ndawula lwaki abaabonaabona ng'omusajja Haaji sente asiina ekisookera ddala okubonyaabonya abakyala ng'abo Nnaalongo ekisookera ddala okubonyaabonya abakyala ng'abo one obutali bugumiikiriza bw'omala okumanya nti Haaji ye mukama wo Haaji alina ekigambo kino kyagenda okugamba nti njagala nkufunira omusajja kati gwe n'obula obudde obulinda omusajja ye gwakuleetedde gwe n'oweefunira owuwo
olw'okuba alina kye yakusanyusizzaako. Omusajja ono alina amaaso amalungi. Okitegedde odiiringa ne Haaji osoose n'ofuna omusajja ono mukafiruuna. Tokomye okwo, tolinze opinioni ya Haaji, otandise relationship eno. Nkubuulira maidiya, mugenda kuyita mu buli kimu, mugenda kuyita mu buli kikalubo kyonna, olaba mukufunira era ne mustruggle okutuuka w'ogambira nti kakati mutuufu wano omutuka alyeko bukyalidde. Ensonga yaki amala okumufunira ate naye si yabeera ow'emirembe ennyo ekiri awo nti onaagamba ndaba bajjajja bamunfunira you expect agenda kuyambako mu kwoza ebintu mu kusimuulira ennyumba. Ekyo bannaalongo tebagenda muganya kikola. Tebagenda muganya kikola. Olaba problem gye tulina is ati ffe tulowooza omusajja eyakuzibwa obulungi ali gento ye musajja akuyambako n'ayoza ebintu n'asiimulako ennyumba, sometimes n'akuyamba kugira kuzina engoye, n'akuyamba ku laundry ewaka, ate olumu ng'amanyi n'okunaazaako. Kakati Naalongo, bw'omala okumanya nti nze katugeze nti ndiko Haaji, kati mu kubeerako Haaji wange, bwe mba njagala okufuna mu Haaji wange nina kweyisa ntya? Manyi tulina tendensi ey'abakyala abaliko amaanyi gano amasajja okuwulira nga bo abasajja ng'abulako eki kumera kacupa kafuka ng'ayimiridde. Ne beerabira nti bw'otuula mu kiti ky'okuba nti oli muka Haaji, kiba kitegeeza nti otuulidde ddala mu kiti kya muka Haaji, ate nga muka Haaji abeera mukyala. Ate abo obuzibu bwe buli kye nkugambye nti leero njagala obawe tipu ennyangu nnyo kwe bagenda otambulira abakyala nti gano amaanyi amasajja agakutuulako tegakufuula kubanga oli musajja. Ebiseera ebisinga nga weetunuddemu kyova olaba tubakubiriza okutambulira mu kwesuula, weemanye kubanga ebiseera ebisinga mmwe abamu muli bawase, muli ddala mu nnyota ey'okubeera abakyala kyokka mulina kubeera bakyala baabwe and you have to be this woman. Okay, you can be equal ne bana abakyala baabwe abali spiritual, but you do your best okulaba nga at least 50% ogukola kati ye omukyala ono naaba nga agenda kutambula naawe. Omukyala oli ali spiritual, mukyala wa Haaji ali spiritual waddala. Kati Haaji alina abakyala bangi, naye mu bakyala abo abangi katwogere ku maama omuyimirize Nakayima. Maama omuyimirize w'enseno. Kiba kitegeeza gwe bw'oba oli muka Haaji nga Haaji yakugamba nti oli mukyala we, alina zino ensundo ze yakukuba mu bifo ebizibuzibu n'akulaga nti amaze n'okulamba kati gwe oli mukyala we, then kimanye nti otambula ne maama, katugeze nti maama Nakayima. Lekeraawo okweraba mu kiti kya Haaji otuuke n'okuba ng'oyambala ekkanzu sinakindi osseeko n'entalabuusi. Anti kakati anti olumu Haaji ogenda kuleetera maama ono omweyimirize okuba ng'akwewala. She's going to keep a distance. Kati bw'anaakwewala ensonga za Haaji zigenda kukaluubiriza kubanga ye yekka ate yakyasinza okumanya obuvo n'obuddo obwa bbaawe. Ye yekka yasobola okweyimirira n'akugamba nti omanyi waategedde mukwate bw'oti wano, kati kola bw'oti, n'akubbirako nti kati awo watuuse omanyi sooka ove ku mmere erya ku bibala byokka. Kyekitufuula ba friends eri bano bannaalongo nga tetunnabasembeza nnyo basaalongo, wabula bannaalongo ne tubeekwata ne batweyimirira eri kubanga initially in the first place be bannannyini baami bano. Yasobola n'omugambako, yasobola omukugambirako n'amuwuliriza n'akugamba waaye ng'omuvuze nnyo mugiragireko omwana ttu mpolampola, naye gwe olina olowooza oli mu busobozi ki obusobola okugamba ku musambo ogwo ogwakuwasa bannange. Kale mutegeere musembeze amaanyi gano amakyala ag'abannaalongo naddala ng'otegedde oli muwase. Kati bannaalongo bwe bafuula yo best friends bagenda kweyimirira abo mubamanyi be beeyimirize b'ensi eno, always be batweyimirira mu basaalongo. Kuyamba akugambe kati mukole bwoti, kati isa bwoti, kati sandika okweyambaza ku ggomesa ennaku zino weetege bwoti ne langi ki ezigenda omusanyusa ng'ozambadde
kubanga bo babadde nabo babamanyi. Kakati gwe obuzibu ogira nnyo mu pati y'okubeera omusajja. Kakati n'akuvuga kisajja. Nga watuula ku mwami. N'agakulemesa kubanga temugenda kubeera abasajja babiri waka. Awo bwe buzibu. Kakanaga bala akutemu ebiri atambudde akoze. Ate bambi nsaasira nnyo abasajja abo ababanga ate batyo ogamba kuba n'abakazi. Abakazi baboggolo bamanyi naalongo. Abakazi abo nno baboggolo tebagambikako bakambwe ewaka bakubi ate womusanga ng'alina mu kumaanyi ate nga yakulanga bano era we batera okukola. Oba wakukiraba omukazi obeera omuti ewuwo wennyini ennyumba gye weezimbira. Mukazi nga tosobola mugambako. Wali agadde omubuuza omugambako n'omunnyo nga gwakaaye. Nalongo what is the best way okugamba kugundi omukyala nti omunnyo gwakaaye okikola otya? Nga kale nga bakuza ng'oli musajja ng'omusajja bamukuza. Okyogerera wa wano nga bakuwadde emmere oba tuleka abawuliriza abaffe bo batubuulira. Mujja tubuulira omusajja gwe baakusa wamma abakyala mwagala omwami ng'omunnyo gwanoze nnyo agire Adrian mutubuulire omukazi ddi lwali mugambye nti bannanga omunnyo gwayitiridde muva ennyama ya leero bannanga ate kyasosibwa. Oyinza kyogerera kale ebyo mujja kubanga mutubuulira wansi mu comment eri naddala mmwe abamanyi engeri y'okwatamu abakyala. So bamaama obulamu butukaluubiridde naye nga ffe tusinza obukalubya kubanga twali twaweebwa omukisa gwonna nga tulina obusobozi obuwanirira amaanyi gano amasajja Naalongo. Ekisooka tuli bagonvu, ekyokubiri tuli batiitiizi Naalongo. Omusamba gukugamba gwe togeza okimanyi ffe si bonna mbu batiitiizi maama mulimu abakazi abagamba ekijja bakazi bameka abaguza ekifaalu compared ku basajja Naalongo. Anti ffe ekigendererwa kyaffe woba otutunuulira era okiraba nti ffe ssente si ze kyetukulembeza. Sente si kyetukulembeza omanyi kyetukulembeza era abasajja singa bamanyi nti abakyala bano ye ssente zibasanyusa ate era nga tuzaagala naye ate era ffe si kyetukulembeza. Singa abasajja abaavu tebawasizza naye era bawasizza kikulaga ki? Kubanga eno Uganda majority of men bali awo beetetenkanya abasajja batono abalinamu ku ssente. Neera mu naye bafumbo balina n'obusobozi no bawasizza abasukka ku omu. Kikulaga nti abakyala bano ensonga gwe kasita omanyi engeri y'okwata omukyala teweetaaga ssente ziri awo. Gw'olina ezimugulira ennyama ewaka osobola okulabirira abaana be kyekiri awo ekyamaanyi ennyo kibabeera baagala. Olina emmotoka esobola okunona abaana ku ssomero kubanga kati ennaku zino bakooya abaana baabwe ku booda kye baakitugamba. Ate ne basi zibakeeza nnyo basi Naalongo zikeeza abaana n'otamwa. Kamiliyoni 2 ogenda kajjawa kakikumi tekanaawo kameka. Okimanyi okutandikira ku miliyoni 15 emmotoka gy'obeera ogenda okufuna ebeera mu oba sigwa ino salawo sigwa basalawo sente zo si ze zisalawo abalina emmotoka be bakusalirawo nti kati ojja vuga kano ntitwala kano kasiyenta owange kasiyenta tekali mu 15 akapya ate twogera ku mpya na miliyoni 12 twogera ku mpya kebavuzeeko wano nga tebakasansa budde oyinza obutakasanga ku miliyoni 15 kavitizi Naalongo emmotoka tetugamba mmotoka yakubanga abaana bajoleza ewaka mugonde naawe leka mukataasa tudde ku lunaku lw'abakyala. Abakyala bana eri abakyala bano abavugira zino emmotoka esajja nga bazivugisa fujje ogenda n'omulaba nga yenna maama n'ogamba mbutuufu muvuge baana mmwe emmotoka mwasamira neyange gye naalivuze mugivuge tewali buzibu naddala abakyala abeewaddeyo kubanga mwebakirira ensonga zino si nnyangu kubanga abakyala Naalongo lwaki baloopa nti bati ogenda okukola ensonga emyezi 3 mirambirira nga weebase mu mbiri kakati omusajja ewaka obunkenke bw'obeerako obumanyi ng'eriyo n'abasajja abatasulirawo Naalongo abo tolina ddagala lyabwe abatasulirawo sinali mmanyi olina eddagala lyabwe njiba mikolo ate Naalongo waliwo n'emikolo emyangu ennyo abantu gye basobola okukola
katolaba bino ng'omusajja tawuliriza mukazi. Leero luno lubale talekedde bakyala bufumbo. Akwagala oba wakadde waka ate nga wakebakako bw'otimbulire. Nazisa obubaka ate bubeera very clear. Enkya nga bwakacya bwe buti. Nkwetaaga mu mbuga. N'ogamba kiki. Abasajja nabo batuuse ne babikoowa. Oli wamuta kiremya. Nga baagala okulaga ojja buvamu oyagala toyagala ajja kugoba mpaka gwe wekkiriza n'ogamba nenzikiriza obufumbo bwo buganye nayenza kyemmanyi nti bajjajjammwe we babanga the two of you babagatta tebabeera mu mbeera ya kiremya wabula it is between the two of you mmwe abalya mmere you have to be very very understanding wabula ezo ensonga zo zeetaaga nga mulinamu ku magezi amatonotono n'okubanga osobola okutegeera nti kati nkubuulire kino kigezo kubanga bangi babagatta naye nga mukwano tekitegeeza nti mwembi babayita lumu ono aba yakagenda ono oludda ono ate bamwagaza kino ate babawadde akaseera ka myezi 3 muli mu nnyumba emu this times webabawa akaseera nalongo nga muli mu nnyumba yemu ng'ate mwakajja muve emikolo egimu nga mubadde mwena byemwesunze mwesindikidde message mweraze nako ku ssimu ebigambo ebimu on the next thing omusajja abagamba tukiresa teri kwata constitution togikwatako nemwetunuulira bwe muti ekiro nga mudde engulu nga buli omu otuloota naba tefuna njola togezeeko ng'omukumwe mutiitiizi ng'omukumwe mutiitiizi nagamba nedda tetukikola abasajja bajatuliza eyaleeta lubaale nze simanyi eyatuleetera ensonga zino simanyi oba tumwebaze gwamanyi kyogenda okugamba naye nga kubanga nalo nga abasajja bakuba noweebuuza ate bakubira mu nsonga ezo bakuba mu nsonga ezo nga bakugamba no and you do that thing akubanga akuba ekyokuttale nakugamba oli muntu mukulu kyogamba tosobola kugira n'obeerawo koko oli muntu wannabakiggwa n'alyoka agamba kati emyezi bwegiti njikuwadde oli ku remandi bebe newatagikuwa kukyaba kukoze gwojeewa omuganga kati omanyi mukama wange wali waŋŋamba bbanga ki mwezi gumu kankole eddala 3 n'ennyongeza ya gumu jeena onsonyiwe naye ngaakuvuga supiidi nga kyakukoza buno obufumbo bw'emisambwa tujja kubuwuliramu obufumbo bw'emisambwa nalongo bweyagaza ekyo tokyogera ekyo tokyogera naye ekituukawo only ng'omaze okusoma codes n'ozitegeera okitegeera eyo no kodi erabika endaga nti essaawa yonna nina gyendaga ntere mpakinga ebbaaga yange owulidde musajja aba planinga kubanga mugenda ka vacation okomyewo ate owoza abcs ate kikyoba olaba I encourage abakyala abatuddeko ensonga zino temumala nnyo obudde mu kuloga baami obudde tulina butono n'abasajja bano tostrugglinga ogenda muteekamu amaanyi go ssente zo obudagala okoze emikolo egikuswaza naye nga 24/7 tebabaganya nabo balinga bagamba kabakwesasuze oba wakatuuka ewaka nga alina gwe yasiibudde eggulo nga mawulire bagakutema munange ebbanga lyomaze katereke waliwo kamaama akabadde wano kagamba gwe tomanyi where life is for you tomwesibirako munange kwebonyabonya omwagala tetuganye toyagala mufiirwa but I'm telling you obutabeera hat obuteevuma bajjajjaabo just enjoy the moment gy'omuyinaawo muba mufunyemu ka moment enjoy kanyumirwe tokassaamu birowoozo ate tadda mu kutunula mbu ate oli biki ate wasibadde obadde okola biki jukira mbusimanyende kutewagitaddemu mwenge ebyo biveeko nyumirwa kaseera wakamala okuggwa ogambe kakati ntandikiddewo kuzina ensonga naye nga bannanga abakyala twongera obbakubiriza okuteekamu amaanyi mu zino ensonga kubanga mmwe mubanga musazeewo
abaami bano mujja baleetera okubanga nabo bagonda tukimanyi bulungi mwaba bategeerera mwaba basalirawo kati mwe mukalubya ensonga abasajja bagenda kalubirizibwa nabo so place and place twerwaneko ku mulundi guno twerwaneko olunaku olwaleero olunaku olwaffe olw'abakyala twettanire bannaalongo mujjukire nti bo be basobola otutegeeramu bali bakyala bannaffe kugamba ogenda n'olowooza mbu this man understands you more you know nenjagala nkugambe nga wayise naalongo munayi n'omukaabira ennaku yo kibeera kirala nga woogikaabira ssaalongo it is different era kubamanyi osaba mumanyi ensaba gye tusaba bassaalongo ate si gye tusaba bannaalongo bw'oba osaba bassaalongo oswitiza osooka n'onaaba newekuba buno obuwawu obw'enjawulo gamba osooka n'oba nga toli mu code red tebaagala code red tebaagala kumanya tebakolera emba naalongo oba ki oba ki era osigala ofuna ekyanzi kyawo n'oyita omweyimirize n'omugamba maama nti nasomye dda oli okumpi munnaye twogeremu ennaku zino ono omwami ankola bwati ampisa bulala munnange naaba nga ayambayambako awo n'abako byatereezaamu kubanga bano abaami ebiseera ebisinga bwe mubayita ate bakuba abasajja bano babakuba ate ffe ne tubeera nga ate netugira mu byokaayo kakati imagine tiwamulopya eri ssaalongo bassaalongo balaba nti kino ekisajja kikugira kikuyisa bubi ng'akikuba kati bwe bamala okikuba ate gwe kenyini agamba ate oba mwamukubyenyi kwegamba byebino these are the times abakyala bemulopa babba bamwe ku poliisi ate ne mumala ne mugenda ku poliisi ne muyombesa abapoliisi nze mumute nze kati ngenda beerawo ntya bamukwata mbala abasajja bamanyi okukwata abasajja bano mu nsawo ate gwe kenyini nomala negenda n'ogamba ate ssaalongo ate embeera ennaku zino mbi ate nga gwe yamuloopa ssaalongo omusajja ono sente zimuwaga buli wabeera ne ssente abeera mu kukwana okiwulira ne weerabira nti we bazimuggyako naawe ez'ekizigo ogenda bba toziina kale tumanye ebigambo ebituufu ebyokukozesa naddala ku nsonga z'abaami tuzikwase bannaalongo babategeera bo bamanyi engeri gye bakwatamu omusajja talemwa oba okitegeera bane bassaalongo mubakwasa ensonga z'obutabaazi mubakwasa ensonga ez'omulamwa odde ku bassaalongo baloopera omusajja nti omusajja yoonankuba bajja kujja n'omusajja ne bamukubire bano bassaalongo abamu be tulina bakambwemuko tebaagala bakwata ku bakyala baabwe kakati abakyala ensonga muzitegedde ezo bannange kale tugezeeko newankubadde tusitudde amaanyi gano amasajja tetugaleka ate tufuga nnyo mu ffe naye nenalongo eddagala oliina because there are these women nga bafeelinga so manly ng'okirwana kwegamba ng'olinga hormones nga wetagakubamuko hormones ez'abakazi zongera okubanga zikakkanya ku maanyi gano nakyo kyennyini kireeta hormone imbalance toyinza kubeera ne hormone balance ng'amaanyi amusajja mangi muggwe kyobulaba bambi buli ddakiika babeera babagamba hormones teziri balance lwansonga amaanyi amasajja gano mangi muggwe the way you walk the way you talk n'ebisigadde enkola gy'obikolamu naye nga waliwo emikolo nalongo gye tukola waliwo emikolo gye tukola ne kituyambako okusala ng'ogenda kubanga naawe wettanira okwesiga ku lipstick bannange okola akasige ero nayo lijjanga tteeka okola akasige naye gwe buli ddakiika kale siganya abasajja bagamba mbu baagala nga tuli nakyo naye munnange kakati ne kakuba kakati gyokoma okukasala gyokoma okufaanana kojja wa maama wo n'olyoka omufaanana ate sitaani wakuvamu ng'oyambala nnyo empale ne balyoka bakuyita always bakugamba gyebaleko ssebo nogamba naye bannaye bano tebandabira ddala mbundu era mu kiroboozi ekyenyini kyoyogereramu ekyekisajja gyebaleko ssebo nogambale ndowooza ebyo tubitegedde abakyala n'ekirala bannange kyemuteerabira nsonga nkulu nnyo ensonga enkulu temwerabira nti mwe bassenkulu abakyala mwenga mmwe bassenkulu tebali menti kubambaza ekintu ekyo tuzze tukyogerako tuzze tubawooninga ku kyo
abasajja bano tebali meant kuba naaza ddagala kakube okukwasa ekibbo ky'abakamaabo kakube okubaako omukolo gwakolera nga guli attached ku gwe nga kugamba kugenda beera mu touches ngenda kusala ddagala no at least mugambe funa omwami omukyala funa omukyala omulagirire in the end bino ebintu birese backfire kyemutamanyi bibaleetedde ddala obuzibu kale atandika ensonga zino nze kale oba abasajja babibakola boychild tantabukira kale abasajja nammwe ndi ku saidi yammwe ye mwenyinza obba ku saidi yammwe badadi ndi ku saidi yammwe bannange nze sobola va ku saidi ya Ssaalongo kakati abaami mumuyina ekizibu kimu bano abakyala bannankulu we babasaba nze simanyi lwaki temusobola bagamba no why can't you say no to these ladies Nalongo omukazi yannemerako naŋŋamba bwe tutakikola tebijja kutereera era eryange tebijja kutereerako ddala namwe kyabasanga mwagala okugirako naye bannange if I was a man oh my god onneefunira otya nze era singa nali yenze kasita oba oyagadde okunneefunira era nkuloopa wa Jesus omugamba olaba ono mami yanneefunidde nze buli kimu nkikola nembaloopa oh my god nga bakola besajja ekkulu oli awo ofukamidde oloopa no anti kati babinkozeseza nga sibyagala kubanga olaba natural omusajja oba ayagala oba tayagala bamutonda nga alina okuyimuka mateeka kakati ng'omaze okutunulayo waggulu mu bwengula oba ogenda kukola otya era omugamba nze mbikola naye nze nkubuulira ngenda kukuloopa nze manyi oba ndimu oba ki naye nembeera musajja n'obinkozesa nga saagadde nga seeyagalidde ompandiika mu byefaayo byewammwe ne bajjajjaabo batwalira ati nkimanyi Nalongo kyogamba mbwe omukalakata nakyejjusa omanyi ebibyo gwe manyi gye biggwera Nalongo bweze era Katonda yalaba nga olina bbeera mukyala kubanga wali badde ogenda tusumbuwamuko naawe omukalakata neyejjusa lwaki yakuyita ate watandika nze banaye ndeka nkoyita n'emiriraano you don't know ate ne maana emugamba I'm coming back gwe watanudde gega magezi goba wadde ekizibu ekiriwo newogabawo ennaku zino bambi amaanyi gaabwe tetumanyi gye gaalaga bayitiriza okunywa sukaali emungi Nalongo ne bali bamaama ababaliko tekinagamba nti abasajja baliko empewo enkazi tebaagala kukkiriza balika amaanyi amakazi gabaleetera okubanga bagira mangu nga ng'ekisajja matono netayagala kwembracinga baliko empewo ate ffe mune twakikkiriza ne tudiringa nakyo abasajja baliko empewo enkazi bangi you see the actions ebintu bye bakola olaba nga omukazi muye bungi nnyo ne Nalongo waliwo omusajja ayomba nogamba ne kakati kiki nali nkimanyi abasajja tebamanyi kuyomba omusajja naye sojja kano na kano Angela ate waaba bano abasajja abataagala bintu bitateredde abataagala ngoye nga tewazipanzeyo bulungi mu closet kwegamba nga just okubanga eno kala wagigasse neeno ngaalaba tebikwataganye nekimpangulula kale nze kyemanyi abakyala ebimu ku bikyasinza obanyiiza ku baamiira ebibanyiiza kale mbali ngenda byogere naye neŋŋamba naye tesigenda byogerera mubimanyi naye abasinga nze kyemanyi babeera baagala tugambe ku baami naddala ku nsonga ya abakyala nedda nze sigenda kuloopa Basaalongo nasulawo banaye nze ndope Basaalongo nsulewo Nalongo it is women's day tuli ku lunaku lw'abakyala tulina okwogera ebyabakyala era nga tuli ku ludda munaye kati obuzibu ffe bwe tulina abakyala
abakyala tubaagala era bannaffe nakati olaba bali abaami abaatuwasa munnange baatuwasa kakati mu budde nga bamaama era njagala mbakubiriza abakyala ebiseera ebisinga abakyala abamu nga bavuma abaami abasajja mbwa abasajja mwenna mwebeebamu mulimbwa munanga abakazi abamu temusobola yisa ebyo bigambo mu kamwa naddala mu abaawasibwa amaanyi agamu ojja kwereetera obuzibu oleme na kumanya ki kyaleeta buzibu nga nekyali kigambe nti abasajja mbeewuunya mbwa kale n'otunuulira embwa y'omusajja ogatidde ne balooli ali spiritual n'agamba ne kati ono omukazi ajooga n'okujooga asobola atya era munnange gwe babagamba abasajja babi munnange gwe tosaayo nnyo kikyo gamba si bonna abamu baawufu mukitegedde naye nga abakyala tubayuzayuza okutuuka ku lunaku lwammwe era kansuubire nti byetwogeddeko olunaku lwaleero bigenda kubeera bya mulamwa gimule yes tuteekemu amaanyi twembulesinga amaanyi gano amakazi agali mu ffe gatusobozesa okuba nga gatweyimirira eri basaalongo bakakanye obusungu n'obukambwe gye tuli n'okuba nti batuyisa batukwata ng'abakyala ate temwerabiranga kugamba basaalongo nga mubeegayira nga mubasaba mujjukize nga saalongo munnange ndi mukyala ndi mwana wa buwala nkwata bulungi saalongo tonkwatanga mwami mujjukize nga nti oli mukyala nti ebibyo munnange bya mpola mpola those times nga bali aggressive kale saagala gamba nga bali aggressive okyogedde naalongo okyogedde kibadde kya luzungu mu luganda sikimanyi makulu gaakyo nze niyokesa wama kigambo kya luzungu naye abakyala mukimanyi those times bannange ng'ennaku zino things are very tough with you naye nga ekikulu kya byonna kibeera kyakumwegayirira kumujjukiza nti oli wa buwala awo kukwata empola mpola akazigo akaganda omugonza gwe wekumire ku mukutu byonna mugenda kubanga mubifuna olaba akuwalabanya ng'okola akazigo ng'oteekayo ku muzigo temugamba mbufe aba bayigiriza okuloga naye ng'ebyo byonna mulimu ebintu ebimu nga tusobola obyekolera nga tokubidde bano bajjajja twagala sente zimu muzisevinge zibabeereko mu nsawo kale mba mwagadde zituwa muzituwe tuzirye buli si kuba nti tulina bye tukoze like gamba bugambi zino zirye sagala twenyome ngamba bino ebyokubanga omuntu alina okuba essimu kino nakino no ebintu ebimu twagala mube nga musobola obyemalira ewaka wammwe muneegwa okubenga simu just kugamba zino tuzibawadde muziryeko Queen Fifi, thank you so much. Obubaka bwatuuka. Oh my God. Omanyi mbudde, omanyi omuganda alina olugero olugamba nti tekiwoomera matama abiri. Abalala nga balowooza nti bye tusomesa si bya mulamwa era tutwala obudde bungi nga ndowooza twesesasesa, which is very okay. Ekyokuseka, we're not asking for permission and we're not sorry for that. And then there is this lady yatuyita ababbi Nalongo. Ne twebuuza twakubba ki? Okubba kutya? Bwe twasomesa ku guno omukolo gw'okugaggawala jjajja Kiwanuka gwe bamukolera ng'oyagala okugaggawala. Si bwe yatuyita babbi. Nsoberwa butamanya Nalongo. Butamanya. I'm telling you one honest thing. Nga muli awo muwoza musimanya abantu bakka mu nnyanja. Nkubulidde ky'osobola okukola nga togenze mu nnyanja. Nkubulidde ky'osobola okukola nga tompadde yadde 10 mu kifo ky'okunkubira 5 years later oŋŋambe maama ekintu kyakwatayo. You're here calling me omubbi nga tolina na kyewagezezaako. Kale tubatumidde nnyo. Tubaagala nnyo. Yes. Nalongo toba munyeevu. Don't be non on this bannange. Naye, this is Women's Day.
ffe tubabuulira obukulu katuweewa bw'omukyala mu nsonga obumuli zino tuweewa bumuli era abakyala ekintu kino mukiyina mu ngalo zammwe 5 ate njagala mbagambe okusamiza musobola. ya Do not feel twagala intimidated ku bigambo abamu bye mwenyoome. bagamba nti temusobola mbu musomanya musobola bwa lubuga wama mubisobola mubisobola era mubikoze ebintu bino mubikoledde ddala ate mwasobola kubazaala ate bino bibaleme. yensonga enkulu There is this funny statement eri mu Bible egamba mbu abasajja twava mu mbiriizi zaabwe. ng'ate bo baava mu magulu gaffe Which is which ate nga ffe tulina n'obujulizi. buli continuous Tulina obujulizi nti muffe mwe mukola ki kale mwe muva nga abakyala mubakakkanya ekintu ekyo njagala mukijjukire nti bano abakyala kale abaana sigenda bassa naye nga ekituufu mukimanyi munda mumwe and I salute those men abakkiriza nti ba abakyala Katonda yabawa klasi ndala n'okumanya nti ye omukyala Katonda yamuwa era ffembi we tubeerawo wali era omukyala omukisa ogugwe gwanjawulo gwe si musango gwaffe kwegamba we salute you aba recognizinga amaanyi gaffe n'ebyo bye tukola ne mutatuzalawa. Thank you so much. Akuume atakuumira mpeera. Wow. Basabe nti ogenza okukola kutuula okole ng'osasulwa woba otunda bintu bakasitoma bajje oba okiwulira munange. So when you go in the shower ffe abakyala ebiseera ebisinga tubeera tuyita morning routine yaffe gye tugoberera olumu ebeeramu okwescrubbinga applying this and this ne kino nakyo tusobola okiteeka ku morning routine yaffe ensonga y'okuba nga tweyiwako eddagala olibanga ligenda kukalubiriza okuba nga oyenga ngenda kuba nga kubiriza okuba nga eddagala lino osobola ofuna ekikebe kyo ekyaggwamu scrub oba ekyaggwamu moisturizer oteekemu this powder form obeeraawo we tuteeka bino bintu byaffe bye twekolerako the toner, the serum, okiteekeraawo that woba onaaba olema okukyerabira. Enkubiriza okubanga munnaffe obanga n'akataasa. Yes, ke kataasa. Ebbafu no, not necessarily. I think akataasa kabeera so far better. Teekamu obudagala bwo ng'omaze okukozesa shawa. Weeyiseeyiseeko olwosabe jjajjaffe mutaasa abe ng'akutaasa akabi konna akayinza okwagala okuba nga kakwenganga. When you get at work, bajjajjabo bategeeze nti munnange bakama bange tutuuse tokoowa. Abantu abamu mulina tendesi egamba ate oba bamanyi nti twaze kukola balina okunoonya ssente. Munnange tobiteeka mu ntondo. Lubaale tasobola muntu wa ntondo oba onaakolagana naye kijja kwetagisa okwate entondo zize ebbali omujjukize alina abazzukulu bangi. It is not just you gw'alina okugabirira. So buli w'okirowoozaako n'omanya nti ono omuzadde yazaala abaana bangi kitegeeza nina okwetega andabewo. Olina okuba ng'oteekamu kye tuyita extra effort okuba ng'omukoowoola ate obudde bwe butuuka mujjukize nti munnange mukama bange tuddeeka ejjaleero ate giwedde. When you get back home ng'okoze byokoze omaliriza after taking a shower ng'onaabyeko eddagala lyo because tutambulira mu bantu bangi. We meet so different people. Kati onakwaginga we find ourselves nga tulina shaking engalo wano na wali. So kya buvunaanyizibwa okuba nga tweyozaayozaako before we get in bed n'okusingira ddala nga tetunnakwata mu bibbo bya bakama baffe. So oba olina ekibbo kyo osobola okukijjayo n'oba togenda teekamu ssente n'obanyonyola nti bakama bange olunaku lutambudde bwe buti bwe buti tusobodde okukola bino na bino we baba bakusasudde please banjulire ssente obagambe ssente ziri bwe ziti ne bwe ziti. So ngenda kuba nga nzikozesa bwenti ne bwenti zino zikole kino zino zikole kino then afterwards osabe obagambe bakama bange nsaba mumpe ekiro ekirungi mutuyise mu kiro mutuwubako obulungi mutusaasire mutuluŋŋamye mutera okumanya n'okutegeera. Do that daily. I'm telling you ogenda kubanga olaba enjawulo mu bulamu bwo. Mbadde nalo nkawala na mirembe akuume atakuumira mpeera weewaawo.